Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. I also want to thank the Lord. We thank God for this church. We thank God for our pastors. And for the word we receive here. There is a scripture that Pastor used to encourage me with after they had broke my home. Even at my workplace, they kept robbing from me, but the Lord. He says, the thief cometh not but to steal, kill, and destroy. But Jesus came that we might have life. Every time you tell me that scripture, I couldn't comprehend it. But as usual, I kept confessing that scripture. And as time went by, the Lord kept opening it up for me. Every time Satan tries to steal from me, the Lord only lifts me higher. I looked at how many times he's stolen from me. And every point where he had stolen my money, the capital would only increase. I thank God for that. I dearly thank God for that. Because God is faithful to his word. I thank the Lord for life. I thank the Lord for good life. The Lord has given me life. However much Satan tries, he cannot, because I am full of life. Osobola n'okwegatta ku kinolo ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbibwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaazanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kaggwaro. Introducing a balanced life with a hunger. John chapter 3, verse 16. Is there anybody who doesn't know this scripture? Because God, let's say it together. For God loved the world, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes shall not perish, but have abundant life. And you say amen. The problem you've got, you thought that that's a scripture for preaching the gospel. That's not a scripture for witnessing. That scripture belongs to the church. It is for someone who is already born again. That word everlasting life, even if you go to Greek, it means unchanging life. It only increases. It doesn't change. It stays. It is perpetual. It is perpetual.
that whoever believes in him, abeera n'obulamu nga bubeerawo. that he gets life that is perpetual. Teri kiyinza bukendeeza, Nothing can reduce it, teri kiyinza bugyawo, nothing can take it away, teri kiyinza bukanga, nothing can scare it. bubeerawo. That life stays. Ekyandiikibwa kino This scripture si kyakuwulira njiri is batali not balokole, for witnessing those who are not born again. kyabalokole kukimanya ekyabatuukako bwe It is baafa, for born again to know what happened to them when they got born again. nti wafuna obulamu That you got life obutakyukakyuka, that does not change. tebutuyisibwa mbeera, It is not changed by circumstances. bubeerawo buli kaseera, It stays, it is perpetual. bweyongera bweyongera. It only increases. Kino si kyawandiikibwa kyakuwulira eyo njiri bweru, This scripture is not for kino someone kyawandiikibwa who kya is- kkanisa. This scripture Omulokole belongs to the okukimanya nti church. okuva lwe yalokoka That the born again may know from the time they got saved, yafuna obulamu. he got Ekyewuunyisa life. What is surprising, nti n'okuzikirira nakyo kika kya bulamu. that even perishing is a kind of life. Sigenda mu geena, It's not going to hell. kubanga Yesu yali amanyi geena, Because Jesus knew hell. yali agamba abo abatamukkiriza bagende mu He would geena. have said those that don't believe him they go to hell. No. Abatamukkiriza Those who do not believe him, bali mu kuzikirira. they are in a perishing. Ekyo nakyo kika kya bulamu, It is a kind of life. bagenda baggwerera. They are reducing and shrinking. Naye ffe abakkiriza Yesu But us who believe in Jesus, tulina obulamu we have a life. nga tebukyukako, It doesn't change. bubeerawo buli kaseera. It lives. Weebale nnyo Yesu. Oh, thank you, Jesus. Yokaana 10:10 yagamba John 10:10 is saying, omubbi tajja a thief comes not, wabula okubba but for to steal, n'okutta and to kill, n'okuzikiriza. and to destroy. Nze najja I am come zibe n'obulamu that they might have life, era zibe nabwo and have it, obungi. that they might have it more abundantly. Omanyi nze negenda mu Lugereeti, You know, nze nogenda mu Lugereeti, I sometimes go to Greek. ekigambo ekyo obulamu That obungi, word abundant life, yali ategeeza obuyitiridde obungi, he meant overflowing life. obuyitiridde mu bungi. That is too much. Ate ekigambo ekyo obulamu That word life, ategeeza obulamu obw'ekika ekya waggulu, it means a high life, the highest life. spiria, Superior life, obulamu obw'ekika ekya waggulu. a superior life. Mu Yesu yajja Jesus came tube n'obulamu that we might have life, nga bungi nnyo that we may have it in abundance, ate nga bwa waggulu. and it is a superior life. Ng'omubbi tajja bula okubba n'okutta A n'okuzikiriza. thief comes not but to steal, to kill, and destroy. Naye nze ekika ky'obulamu kye naleeta But the kind of life I brought kimusukkiridde waggulu. is supreme, it's above him. Talina wakituukirako sitaani. He cannot reach that life. Era ekigambo ekyo obulamu kitegeeza obulamu bwa Katonda yennyini. That life means the life of God himself. Kazi Yesu yagamba atya? What did Jesus say? Yalaba sitaani ng'agwa That he saw Satan falling ku misinde gyaki at the speed of what? emyaka 2000 emabega 2,000 years ago. nga abantu bamanyi nti ekimyanso kyekisinga emisinde, People knew that lightning was the quickest. nti ekimyanso kyekisinga emisinde. Lightning was the quickest in speed. Yesu n'agamba yalaba sitaani And Jesus said he saw the devil ng'adduka okuva mu ggulu running from heaven ku misinde gy'ekimyanso. at the speed of lightning. Oyo gwe yali adduka The one who was from whom he was running, obulamu bwe his life Yesu bwe yaleeta. is the kind that Jesus brought. Nekyo n'okodde omubbi waali Even though a thief is around, ne buno obulamu bumusukkiridde but this life is beyond him. bwa waggulu tasobola yali It is okukwatako. supreme that he cannot get there. Okwanjula obulamu obungi Introducing the abundant olina life. ekika ky'obulamu sitaani kyanasobola You kukwatako. have a kind of life that the devil cannot touch. Olina ekika ky'obulamu You have a kind of life sitaani kyanasobola yadde okusemberera. that the devil cannot even get Bwe bulamu there. obungi That is the abundant obulamu life, obutaggwaawo. everlasting life. Bw'oba osanyusa kubira Yesu If engalo you are ez'amaanyi happy, clap unto Jesus. n'akabulu kaakawulira aka Yesu. Let me hear you shout.
amakulu gakyo nti omulokole alina obulamu obutaggwaawo. The meaning is that a born again has everlasting Omulokole life. alina obulamu obungi. Born again has abundant life. Alina ekitereke He has a package omuli byonna ebyobulamu. that has all that pertains to life. Bw'oba okikkiriza abantu amina If you believe it, let me say amen. naye But guno si bwe muli ogusooka this is not the very first time nga Katonda awa omuntu obulamu. when God is giving man life. Si bwe muli ogusooka. It's not the first time. Waliwo omuntu ogusooka There is a first time Katonda bwe yawa omuntu obulamu. where God gave to man life. Njala tugende otulabe I want us to go there and see, kubanga ekyo kijja tuzibula amaaso because that will open our eyes okutwanjulira obulamu buno obungi. to introduce to us this abundant life. Era ojja kukyusa endowooza yo You will change your mentality ku bulamu obungi Omukama bwe yakuwa. concerning the abundant life God gave you. Ojja kutandika okwagala Yesu You will begin loving Jesus nga bwe tumwagalanga. like never before. Olubereberye Genesis Esula 2 chapter 2, onyola 7. verse 7. Olubereberye Esula 2 Genesis 2, onyola 7. 7. Mukama Katonda And the Lord God n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi formed man of the dust of the ground n'amufuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu. and breathed into his nostrils the breath of life, Omuntu n'afuuka omukka omulamu. and man became a living soul. Ani ategedde amakulu Who has g'ekyama? understood the meaning of that scripture? Mukama waffe bazibu. Praise the Lord. Bw'agamba nti yamubumba n'enfuufu ekyo When he said kitegeera. that he formed him from the dust of the ground, I've understood that. N'olwekyo eno nfuufu. Therefore, this is dust. N'ate olwekyo kyakola ekyewuunyisa. But there's something he did that is amazing. Yamufuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu. He breathed into his nostrils the breath of life, Mwate omuntu n'afuuka omukka omulamu. and man became a living soul. Kyogamba ndi wano nga ndi mukka. You mean I'm just breath? Ndi mukka. I'm just breath? Ani ategedde amakulu g'ekyandikibwa ekyo? Who has understood the meaning of that Bw'aba scripture? atonda ente When he's creating a cow n'empologoma and a lion, yayogera eri ettaka. he spoke unto the ground, Ettaka ne lireeta ente and n'empologoma, the ground brought forth lions, cows, entulege, empeewo, camels, horses, engo, leopards. n'agenda eri amazzi n'agamba erimu ebyennyanja, He went to the sea and said, let there be n'agamba muveemu ebinyonyi n'ebiwuka, that there may be insects. n'ayogera eri amazzi nti muveemu ebinyonyi n'ebiwuka, He spoke unto the waters that birds and insects may emerge out of it, ne bivaayo. and they emerged out. Nga bibuuka, They were flying, empologoma nga ziwulugulu. and the lions were roaring. Bw'amala n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi. Then he formed man with the dust of the ground. Ekibuzo kiri, omuntu ogwo gwe yabumba yali assa oba yali tassa? The question is, the man he formed, was he breathing or not? Bwe yamala okubumba yali After forming him, omuntu yafuuka yali kibumbe oba yali assa? was a man a statue or he was breathing? Haleluya! Hallelujah. Kuba okumufuwamu omukka mu nnyindo ze Because to breathe into his nostrils, kyangu nnyo ffe okulowooza it is easy for us to nti think olwo omuntu yatandika okussa that is the moment man started breathing. kubanga agambe nti yamufuwamu omukka mu nnyindo ze. Because he said he breathed into his Nolwekyo nostrils. yamufuwamu omukka mu nnyindo ze omuntu n'atandika okussa. Therefore he breathed in his nostrils, that man may begin breathing. Naye ffenna tukimanyi nti omukka gwe tussa But we all know that the breath we take n'omukka in gwe and fulumya out, that we take in and out, n'ente gwe seera gwe fulumya si it bwe is the same that the cow uses. wangi Yes or no? omukka gwe tussa gwakana n'ogw'ente. The air we breathe in, is it different from that of cow or a rat? Oyagala kungamba Katonda yakwana ku nnyindo y'emmese n'agifuwamu omukka. You want to tell me that man, God breathed into the nostril of a rat? Kitegeeza butegeeza buli kyonna kye yatonda kyali kiramu. It just means that whatever he created was a living thing. Naye obwo obulamu bwa mu nnyama. It's fresh life. Obulamu bwa mu It nnyama. is life of the flesh. Era bukolera ku musaayi. And it works according to blood. Kaakati Katonda bwe yali afuuwa mu muntu mu nnyindo z'omukka When God was breathing into the nostrils of man, ng'ate omuntu gwe yali afuuwamu omukka mu nnyindo yali assa. yet man that he was breathing into was breathing.
katonda yali akola ki ekyo What is it that God was doing? n'ekyokubiri Secondly, omuntu n'afuuka omukka omulamu and man became a living soul. oba osobola okugamba emmeeme ennamu You can say a living soul. oba osobola okugamba omwoyo omulamu ebigambo bye bimu They are the same ones. oba omwoyo omulamu Or a living spirit. omwoyo omulamu A living spirit. emmeeme ennamu Or a living oba soul. omukka omulamu Or a living bitegeeza kyekimu They mean the ekyo same. ekibuzo kiri The question is, kiki kino katonda kyali akola what is it that God was doing? manyi nti abalokole tebaaganya okulowooza mukama I know that many born again do not want to think. abalokole tebaaganya okulowooza They don't fe like to musoma tumule think. polisi nti yesu n'agenda e galilaaya Pastor, tell us n'awonya fe tugamba that amiina Lord Jesus went to Galilee and healed people. naye nga tokukkiriza kukukulu nnyo Your faith is very important. mbwate okukkiriza kugattako okutegeera And to okumanya faith add knowledge. okumanya nokyo bikulu nnyo It's very important. mukama beebazire enze njagenda mu maaso I'm going forward. ng'amaaso gammwe tegantiisiza I will not be scared of your eyes. kiki katonda kyali akola What is it that God was doing? amaze okutonda He has created him. omuntu assa Man is breathing. musanyufu He's happy. n'amukwata n'amusika Then he held him, n'amutaba ku nnyindo clothed himself omumwa gwe ku nnyindo ze on his nose and his mouth, n'amufuuwamu omukka and breathed into him the breath. Then ng'olwo n'alyoka afuuka emmeeme ennamu man became a living soul, n'alyoka afuuka omwoyo omulamu and he became a living spirit. n'olwekyo omuntu alina obulamu bwa mirundi egi Therefore, man has two kinds of life. alina obulamu obw'omubiri He has life of the flesh obutambulira mu musaayi that moves according to blood, ate alina n'ekika ky'obulamu ekyo and he has another kind of life. kiki kino katonda kyeyali akola What is it that God was doing ng'amufuuwamu omukka mu nnyindo ze as he was breathing into his nostrils? omukka gwa katonda si mukka bukka The breath of God is not merely breath. oyo katonda yennyini That's God himself. nekyo yali afuuwa omukka mu nnyindo ze He was breathing into his nostrils. katonda yali ayingira God was entering mu bulamu bwa adamu into the life of Adam. adamu n'alyoka abeera ennyumba ya katonda Adam became the house of God, ekifaananyi kya katonda the image of God. n'alyoka atandika okufuga wano ku nsi Then he began to dominate here on earth. nga bw'olaba adamu Whenever you would see Adam, muntu he is a person, naye ng'alimu ekintu but he has something in it. nti bw'ayogera ekigambo That whenever he would speak a kyonna word, kyayogera kituuka buteekwa whatever kubeera. he speaks has to come to pass. amakulu gaakyo The meaning, obulamu obungi abundant life bw'atandikira ddala ku lubereberye began in Genesis. Wow, at the wow, beginning. wow. Where did it come from? mu kamwa ka katonda It came from the mouth of God. yafuuwa mu nnyindo za adamu He breathed into the nostrils of katonda Adam, n'ayingira mu adamu and God entered into Adam. singa nkwita ku amiina ennungi I wish I'd had a man. n'ekyo obulamu obungi Therefore, abundant life ye katonda ng'ali muggwe is God in you. tewalokoka bulokosi You are not. You do singa not bulamira simply batya get, tewalokoka you bulokosi do not simply get born again. toli wano ng'oli mulokole oli kyakusabira oli You are not kyakusaasira here as a prayer project or gwe sitaani something. gwayiganya mu kaseera olunaku lwalokoka waliwo eyayingira muggwe The day you got born again, then someone erinnya lye ye entered you. yesu kristo we His nazaaleesi name is Jesus Christ of era olunaku Nazareth. lwayingira muggwe The day he lwe entered into lunaku you, lwafuuka omufuzi wano ku nsi that's the day you became a kati toli wekka katonda yennyini ali muggwe God himself is in you. sirina bulamira abakiza I've not had a man from sirina believers. bulamira I've abakiza not had a man from oba believers. obadde wendwaddeyo neekuliko kyekiseera okufuluma If kaakati there's any disease on you, it is time for it to move. kubanga olunaku lwalokoka katonda yayingirira Because the day mu you bulamu got born bwo again, God entered into your life. nga bwe yayingira mu bulamu bwa adamu Like he entered into the life of nga bwe yayingira mu bulamu bwa adamu he entered adamu into the life of n'afuuka Then emmeeme Adam namu became a living soul, omwoyo omulamu a living spirit. kiri kino kyamutuukako What happened to him? katonda yayingira munda mu God entered into his life. obulamu obungi Abundant life ye katonda ng'ali mu is God in you. bwe yali afuuwa omukka mu When nnyindo za adamu he was blowing into the nostrils of katonda yali Adam, alangirira God was declaring
okufaako ku musalaba. His death on the cross. Obulamu obwo bungi bw'olina. That abundant life you have, Katonda yennyini okubeera mu ggwe. God himself to be in you. Yesu yamala kufa ku musalaba. Jesus had to first die on the cross. Yesu yamala kufa ku musalaba. Jesus had to first die on the cross. Yesu yamala kufa ku musalaba. Jesus had to die on the cross. Yesu yamala kufa ku musalaba. Jesus had to die first on the Yesu cross. nga lwaki obwavu obuteekwa okuva mu That's makago. why poverty must leave your home. Yesu lwaki obulimba buteekwa okuva mu nnyumba That's yo. why lies must leave your home. Kubanga toli mulokole bulokole. Because you are not merely born again, Oli nnyumba ya Katonda. you are a house of God. Pawulo yagamba temumanyi nga muli yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu. Paul said, don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? Yesu Jesus, bwe yali azuukidde. when he had resurrected, Yokaana essula ya 2. John chapter 20, Yokaana essula 2 John 20, onyiri olwabiri. John 20:20. Yokaana 2:2. John 20:20. Gamba kamina ennungi. Say amen. Awo bwe yamala okwogera bw'atyo n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze. And when he had so said, he showed unto them Abayigirizwa ne basanyuka then his disciples, bwe baalaba were glad. mukama waabwe. When they saw Yali him, avaawa. where was he coming from? Yali 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 avaawa. Where was he coming Yali ava from? magombe. He was coming from hell. Nga bamukufa olwo azuukidde. That after death, now he had resurrected. Olwali mu lugamba. Verse 21 says, Yesu n'abagamba nate nti emirembe gibe mu mmwe. and Jesus said unto them, peace be unto you. Nga kitange bwe yantuma nze nange my bwe Father has sent me. mbasindika mmwe. Even so I send you. Bwe yamala okwogera ekyo When he had said this, n'abasiza omukka. he breathed on them N'abagamba atya? and said unto them, Mutoole omwoyo mutukuvu. receive ye the Holy Ghost. Mu kiseera ekyo baafuuka emmeeme ennamu. That very moment they became a living soul. Awo wennyini That very baafuuka emyoyo emiramu. they became living spirits. Yesu kye yakola What Jesus did ne Katonda kye yakola ku lubereberye nga kikola Adamu. is the same thing God did while he had created Adam. Obulamu obw'olina That kind of life you have, mwoyo wa Katonda yennyini ali mu ggwe. the Holy Spirit himself is in you. Katonda yennyini ali mu ggwe. God himself is in you. Obulamu obungi bwe twogerako The abundant life we are ye talking about Katonda yennyini ng'ali mu is ggwe. God himself in you. Katonda yennyini ali mu ggwe. God himself in you. Katonda yennyini ali mu God ggwe. himself in you. Yesu lwaki kanso yateekwa That's okufa? why that cancer must die. Yensonga lwaki endwadde eteekwa? Yensonga lwaki siriimu ateekwa That's okufa? why AIDS must die. Yensonga lwaki obulwadde obuteekwa okuva mu mubiri That's gwo? why that disease must leave your Kubanga body. Katonda ali mu ggwe. Because God is in you. Sinnawulira amina y'abakizo I've not had n'okulwala. amen from believers. Hallelujah! Hallelujah! Naye nze musoma mpise mu bingi. Pastor, I've passed through a lot. Ani kati funa okukkiriza Now have faith nti Katonda ali mu ggwe. that God is in you Ova lwalokoka. from the time you got born again. Katonda bw'afuuwa omuka gwe mu nnyindo za Adamu. When God breathed into the nostrils of Adam, Yali ayingira mu bulamu bwa Adamu. he was entering into the life of Adam. Kati kyali eri Adamu okusalawo It was up to Adam to decide okubeera mu bulamu obw'ennyama, whether to live by flesh, obutambula mu musaayi gwe, that move according to blood, oba okubeera mu bulamu obw'okukkiriza or to live by faith nti Katonda ali mu bulamu. that God is in his life. Adamu yalina okweroboza Adam had to choose, nga nawe oli wano kaakati. just like you are here Olina today. okweroboza. You must choose. Salawo ky'oyagala. Decide what you want. Bulamu ki bw'oyagala okubeeramu. What kind of life you want to live. Okuva lwalokoka From the time you got born again, wafuuka yeekaalu ya you Katonda. became the temple of God. Wafuuka nnyumba ya You Katonda. became the house of God. Kati gwolina okusalawo. You have to decide Bagala kubeera mu bulamu ki. what kind of life you want to live. Enya Mukama ffe. Praise be to Jesus. Ngambe tenya Mukama ffe. Praise be to the Lord. Pawulo yagamba Abakolinso Paul told the Corinthians, so omuntu yenna if any man bw'abeera mu Kristo. be in Christ. Ekibuzo kiri The question is, watandika ddi okubeera mu Kristo? when did you begin being in Christ? Kristo lwe yatandika okubeera mu ggwe. When Christ began to be in you. Bwe mubeera mu nze When you are in me, nange ne mbeera mu and I in you. N'ekyo olunaku lwe walokoka The day you got born again,
kristo yajja okubeera mu ggwe Christ came to live in you, naawe and even you, kati obeera mu kristo. now you are in Christ. Essomero ly'abakozi b'ekigambo wano ku Kampala Bible Revelation Church e Makerere likuteerewo omukisa gw'okuyiga amazima g'ekigambo kya Katonda n'engeri gy'oyinza okuteeka amazima g'oyize mu nkola n'otambulira mu bulamu obweyagaza. Omusumba Hanning Mutuukiriza nannyini kwolesebwa kw'essomero lino ery'abakozi b'ekigambo akwaniriza n'essanyu lingi ojja oyiga amazima g'ekigambo kya Katonda awo ku Kirumira Towers ku mayiro g'omukaaga okuva ku Mande paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 6:30 paka ssaawa 7:30 oba akawungeezi ng'onnyuse okuva ku ssaawa 12:30 paka ssaawa 1:30 ez'akawungeezi. Okusoma kwa bwereere tosasula yadde ssente n'emu yonna. Okumanya ebisingawo kuba essimu eno noti 772 444 174. Mukama akuwa omukisa.